Good evening. Yeah, good afternoon for everybody who are seeing us. Right now we are live. Actually, wanted to see the Kumpomo restaurant. I think it's munamawuliire munnaffe abasinga gwe bamanyi nga DEVOSH ate abasinga musinga mulaba ku BBS naye leero ali Dubai yange. So right now ndi naye essaawa zino nga tugenda kwongera okumumanya akola ngaani abasinga muyinza omulowooza akola mawulire gokka mukwano naye nga byokka byokka si byakola tugenda kwongera okumumanya ngera kumanya biki ebimukwatako ensonga lwaki yabadde mu konsati ate konsati yagenze atya kubanga twamwekangidde ku kisaawe nga alina babbeki ate munamawulire ate kyenayewunyisiza right now tiyabadde ku kamera bamikwano oba yazze kulya ssente oba yazze kudigida naye actually tuli naye right now tusanise okulabako ku DX media olunaku olwaleero nga tusanyukidde ddala banayinza asinze okubeerako ku DX3 media wano mu UAE mugamba mutya mwena bagyekumiddeko kyemukola kyamaanyi nnyo kubanga mwekumidde ku mukutu guno ogw'amaanyi kabula mawanga emikutu gyanjawulo egiri mu ggwanga wano egiri mu nsi naye mwasalo ne mugamba mwekumire ku DX3 media kubanga mufuna ebintu ebyamaanyi kubuzaako amanya nze DEVOSH MATOVU ndi munamawulire musajja wange bimejje oli wangabi mukyala wa mamba oli wa mamba kati awe mamba tebatenzira siwe kiri Oscar mamba batenzira sebo tetuli basambaganye actually leza muyideko tugenda kumanya by the way DEVOSH nga tetunamanya bino tuze tukulabye nti oli producer oli munamawulire nenga wasooka kukola ki yo osinziirako wa mu Kampala ayagala okusanga osinziirako mu Kampala ansinziira mu bendebendo lya Ssaabasajja ery'Emakindye wenkolera emirimu gyange eza sekinoomu ate n'emirimu emirala nembeera wali Emmengo ku BBS Terefayina wempangaalira awo buli ku makya tuna program gye tukola Saimo Kawalaata Hafi nze ne Ssebunya wenkola ebintu ebiseera ebisinga mbeera nnyo mu Makindye omwo mwempangaalira nnyo amanyi Makindye awo kudda saidi za passport awo yambuka luwafa awo we tuli awo Mubaraka manyiwa awo oli waawa Makindye Barracks opposite Barracks ntegedde wateekawo n'ebitaala kati wasembadde ogendayo actually last year ngwakumeka last year mu March when nalinyira atezi last year nalinyira atezi je Dubai wali eno oba wali eri nali eri neninya kirungi eki that is so nice by the way mami gyali ne dadi mama wange gyali omukyala Dina mukyala Dina nkutumiddeko mama wange omulungi mwagala nnyo manyi lwaki mwagala nnyo nze nakula nnyo ne maama wange oyo so ensonga lwaki nabutwera agamba mukyala Dina ali awo naye nze newaka by the bampita Junior manyi Junior ogamba nti linnya Junior eryo beebuuza livaawa wakati nze ne muzeeyi wange tugaba n'amannya babanga ye DEVOSH MATOVU anti liri eri wakati muzeeyi yabanga senior ate ye waka nze nzaani kati muzeeyi gyali ne mukadde gyali era muzeeyi nkutumiddeko muzeeyi MATOVU nkutumiddeko kyokola kyamaanyi okubanga naawe simanyi kwoli ayinza obbako ali Nandi ne mami mema letuzalira ombuuka envumu olulenzi olulenzi batumiddeko ddala mami Dina kutumiddeko ddala we baletuzalira lulenzi abaana banjagala nnyo DEVOSH oli mwana wakumekaawo first born nze ndi first born era nze mulenzi nzekka abasigadde bawa
ebiwala byonna biri ebyo ebiwala biri eyo kati maama ali yagamba olulenzi lwange kyobola njagala maama bw'alaba nga ndinnye kunyonyi aba musanyufu nnyo ye tamanyira lwaki asanyuka bw'andaba nga ndi kunyonyi essanyu limutta okitegeera nze lulenzi lukka lwayinamu essuubi naye oba nange nange essuubi sinaalyerabamu naye maama nkusaba kimu essuubi likubeeremu nti nze agenda okukyusa obulamu nze gyeri tulimamu ngenda muleetako e Dubai awumulemuko saagala ebintu bino mbe nga mbinyumirwa nzekka njagala muleeteko e Dubai awumulemuko alabe essanyu lino bwe libeera okitegedde ekintu ekyo so kati nze first born nzaalibwa n'abawala ab'enjawulo enkoko zonna nze agenda okuba nga nzi receiving mbitiibwa by'enjawulo bamikwano ekyo nyongera okukibajjukiza nsisita wange naabeera kuno ali kuno bamuyita Karo nabukeera naye waali kuno tomuteeka mu kamera ye mugagga alinamu ku ssente ebyokusoma ebyo ebyokusoma nno nasomera ddala lugendo luwanvu okitegeera naye saasoma ng'abaana abalala basoma nti buli kimu kyaliwo primary yange yali yalumagamaga nensoma nenzija mu secondary nze omugoba nze bangobako mu kiraasi nga batandise okugaba answer sheets nga tugenda kukola end of year ya senior 3 nga ngenda mu senior 4 pepa esooka maze otuula bulungi ne bangoba mu infact kyesinga okujjukira ekyo nti mu haso gye nayitamu okuddamu catching up n'abalala maye okuva mu kiraasi nga ekirowasuzo obala akamati wakatemye bulungi ne bakuwa answer sheets banandika okugaba ekipapula ekiriko ebibuuzo ne baasa n'ajja come out ng'ate obwongo bwange bwakugattirira ate kati ongobe nga bannonge bakyali mu kibiina obwongo bwakwetetenkanya nga sinze nali omukwasa ennyo nti ngamba mu kibalo kale subject nali mulungi physics biki eyo nga nkola naye mu kubala okwo naye nga kunsumbuwa ate kwe bangoba mu kibiina ate singa bangoba mu subject ebirala byandibadde awo naye tosobola kujja n'osoma erinnya lyange ng'amaze okukwata peeni ngo agaba olupapula ayeruka ebibuuzo atuuse wali ne wano naye baaso oyo siri musonyiwa yangoba mu kibiina oba aliwa ndowooza kati akulira Bank of Uganda omusajja oli yanfuukira akayinja mu ngalo ndowooza nze kyemmanyi kiri kikatusooka tudde ku baaso oyo baaso oyo kyemmanyi kati bamuumuli mu Bank of Uganda sebo ng'ajja n'akusoma erinnya lyo anti kati ffe twali bulinzi obwakabi ku ssomero ng'ate bakusoma nti gwe tonaakuwayo fees kiba kiwulika kiwaawaza amatu mu ssomero mbadde akwata ku pepa ate kyasinga okunnyiiza ebyana okufuluma n'ebigamba abadde yakagikwatako bw'ati ne bagamba mukulu situkirawo sebo nina kikwano kyange bakiyita Kibrian muwanguzi kyesebo kyagamba abaana abatali mu ruumu kyali kyogeranya abaana ba senior 2 ne kibagamba mbusimanya mbotubadde mu pepa ne bankwata ku nkoona ne banfulumya sebo mukulu wali ofaaki ndowooza kati naawe bakulira KCCA ate Kibrian ekyo kiraba ku ssomero kye kyalina kaadi omanyi zino kaadi ze bateeka mu bisimu ya MTN ez'okukuba ku ssomero nga yakirina ng'oyinza okwoza alina iPhone 14 ebiseera ebyo omanyi ebiseera wabanga n'ekikaadi ekyo wabanga olina iPhone 14 naye Brian sijja kusonyiwa bani alina muno mu Dubai nno bali eno mu Dubai nze nali manyi bakwata ebintu bagenda kudda mu America wali wano bajagamba nga kikolebye nnyo tusaaga mu busaaji byonna
sina wona kyamako olavaawo n'olumba university nengenda ku kampasi nensoma amawulire wensoma amawulire mwaka gwe gumu ogwo nga nsoma amawulire nengatako kakoosi akalala ka radio and TV broadcasting and production nti ebyo bitegeeza nti omuntu osobola okusettinga up radio oba TV oli nobagamba nti nja kukola radio naye njagala mbaliremu kino njagisettinga up ntya ebyo byonna nsobola obikola okitegeera nti nasoma amawulire abantu abasinga batula wano nga tuli ku YouTube kuno bawoza tuli ba blogger just naye nze amawulire nagasoma ate nagasoma bulungi nnyo era nengayita bulungi nnyo nga tewali wengudde okitegeera naye era nebaza abantu bakyali bange nasomanga nabo bonna batuyambangako mu kaseera ako n'okufuuka kati ffe kye tuli essaawa zino okulabika nti bantu batusobola okutuula wansi ne twogera n'ensi netuwuliriza netulaba netuwa obudde kirungi nnyo ekyo bangi nnyo twasoma nabo tebamalako okutuuka wano mu kaseera kano ketulimu kitegeera so kati weesuneko obanga ogwo okyayina omukisa kulabika nti abazadde basobola okukuweerera basobola okuwa time nga tonaagenda mbitamiiza kunda biki sooka weerowooze ng'omuntu yes bamikwano abeekumidde ku DXP Media nga nyongera okubajjukiza ne cakes ng'akyasinza okukola cake wano mu Dubai ate nga ziwooma buli flavour gy'oyagala agikolera ddala oba oyagala style yonna yonna cake tugenda zikuwa cake ogenda gifuna ate era ojja wulira testi yaayo bamikwano buli flavour gy'oyagala omwami yabeera naye ate buli kasitayo koyagala nti no njagala ya kulaweti njagala ya mutima njagala ya kakondo njagala ng'erikengera obajjukiza Swabla Salon and Design ekyasinza okukola akabiri akakabi ekanakanaka oyagala kafaanananga kange oyagala penso oyagala bayita batyako kakange baddaye tokubenya kange bakayita lubi kwano mu Uganda ke kalubi yes kwano oyagala akabiri akafaanananga akange era ojja sobola okubasanga ate ng'oyagala enviiri oyagala ekikumba biri bibagi ebyamaanyi bi-t-shirt bi-overshirt oyagala akateteyi ng'akange busikati butaiti bannange n'akateteyi k'amaanyi mikwano Eastern KUG Collections nga bakyasinza n'okubeera n'engoye z'Abannayuganda ennungi era be bannyambaziza okuba ng'afaananawo enti kati gwe omuntu yenna ng'oyagala Praxon Arcade eyo mukwano yanguwako era nga endagiriro basangibwa ku Fish Round Knife Road opposite Ayat Palace nga osobola okubasangaawo ate ku floor number 1 ate ng'ogenda kubasanga like room number it's 103 ate ng'oyagala ekikuuma nabo era ku same building ogenda kunyiga number 2 ate nga basangibwa oba room number eri 208 nga basangibwa ate ab'engoye bamikwano n'endagiro zonna ojja zifuna ku DXP Media bw'oyagala more information oyagala kusiba kaviri enjala n'enviiri byonna wamu ne kekisi endagiro ogenda gisanga ku DXP Media bamikwano ate era tukomyewo nate wamu ne divoshi waffe munamawulire omuwaati twongera okubajjukiza tusinzidde wano ku Mpombo African Restaurant the only Ugandan restaurant in UAE ate ng'efumba emmere y'Abannayuganda wetusinzidde olunaku olwaleero bakuwa akatunda ne bakuwa akatogo ak'amaanyi ne bakuweereza bw'obanga oli wano oli mu kulya emmere gy'olya obanga alya emmere ey'ewaka ekyennyanja mu binyeebwa ate nga kiri class oluwombo nga lwa ddala Mpombo African Restaurant basange wano Montreal Hotel Naif mpisi za Mwakalango kizibi ono anko wange asani tamusimu inaako obuzibu mujje mulye ku mmere nnungi wano ku Mpombo African Restaurant wano mu Dubai Naif wano ku Montreal Hotel abamanyi Naif Police Station wano otambula katono angodda wano osaidize mu Kikanula omanyi mu Kikanula ojja kubulabaho Montreal Hotel yambuka waggulu ode ku kyenche ekirungi ekyemisana ekinu n'ekyeggulo ekirungi Mpombo African Restaurant tutegedde ku nsomayo bwemamala osoma bakutikkira nesoko tubuliremu like life ogimanye eya Uganda Asoling wafunirawo omulimu ogujja waani kampani yajjajjaawo gwe twatoba okufuna emirimu
nze nagendako ku WBS okusaba omulimu nga nakava ku campus nentuuka ne baŋŋamba ogenda tambula n'abakamera tebanyima ne bantambuza naye saagenda saba nti nange nali simanyi nti oba basobola okunzikiriza okubeerako ku WBS. Ogimanyi gwe WBS? Wagirabako? Mwalina TV ewammwe? Edda nga nkyali muto ye. Mbombo sebo nze mukulu? Kati ng'otambula akasozi enaggulwa ako kasozi ennaku zino mwagenda mu NBS yakatwala ekizimbe yakitwala Next Media yeerimu naye ng'oyambuka akasozi ako buli lunaku n'ogenda ng'omusajja akugamba komawo enkya natuuka ne ntuuka ekiseera naye nga nina akagato kange nali nguze nga nakava ku campus ngenda okulaba nga katandise okugwerera sayidi emu bweti nga kamusonso kabbulaako ebisooka bigaanamu kwawo nasoma amawulire ejjukira kati mba ndi awo sisita wange n'aŋŋamba kati ebyamawulire bikyagaanye naye waliwo akasomero akali eno sisita wange ono ali eno karo naye waliwo akasomero kali awo Namugongo beetaaga muntu mu computer lab biki wakola IT biki genda ogira obukwasaganya awo ng'okole n'obwa secretary kati nga nze bwa secretary saabusoma soma kutayipinga bibuuzo by'abaana nga sibimanyi bimanyi ebikole nebuuza nze okutayipinga ebibuuzo by'abaana nange bampita se mu Luganda secretary bamuyita kalaani mbu kalaani wuuyo ompita otya kalaani naye ngende ku St. Joseph SS Namugongo mbalwa nenyingira office sero ne bampa office ku myaka gyange egy'obuto ku media nali ngenze nga biganye nengende eyo nentandika okukola mpola kati mba ndi eyo pastor yiga akola TV ABS akola TV abaya akagitandika bwete ekyalina ku signal test ate yampita nenga kati bulijjo noonya omulimu eri nga nkyali kusomera eri gye nkola kati nga bwe mpummulamu katono mu lunch time awo nga ntandika okunoonya emirimu gya media kati mba ndi awo mba nzidira ewaka nteekako TV ngenda okulaba kuliko TV bagiyita ABS ne baŋŋamba yo ya abizayo abizayo broadcasting service nga kangende ku ya pastor yiga kasita wanga bimunnange bwanango banga mugamba sebo gobye muganda wagenda afe nentuuka bami kyensingo omugenzi oyo mukama mumuze mirembe yali tasosola we nagenda nga TV ekyali ku signal test n'agamba akati muto wange kikyoyinza okukola nemugamba nkyali mbya kamera ebyo naye nkyabiyiga buyizi yetaaga kuba nga nkolera kwawo ne bamugamba amawulire biki kati naŋŋamba ekigambo kimu mu mawulire gaffe ge tugenda okukola ge bateeseteese mulimu ke bayita kigudde waani kati kigudde waani kinga wonoosanga omubbi bali muwutula ono pastor yiga nno nga yaŋŋamba naŋŋamba kati nalina kakamera kakamukoda katini bwe kati nga tekabera kona mulio kabera ku power bank kalikodinga story bbiri naye nga byte za dakiika 5 gomaya kola byte ya dakiika 5 kamera nezikira ne bansindika ku media center okukola emboozi ng'ate dakiika 5 zimanyi nti bw'oli bw'alandaga ennyonyi zogenda nga sina point nina owuliza ennyo nga bwe mpandiika kwanze ndi muwandiisi w'amawulire nga bwe mpandiika naye kati agenda kwogera kino kanteekeko kamera n'amala atakyogera nzire sina mboozi ate mba nina bwe amawulire ogamanyi we twayingirira amawulire n'okufuna omuntu omukolako interview nga tutudde wano simanyi njagala kukolako interview nga kizibu nga kizibu kati pastor yiga ngamba kati ebya media center goina kamera recording kati nze ngenda kuyamba ntya nemuga kati kangende nange nga mukigudde wani gye bangambye amawulire bagayitanga jakaka wuwo jakaka wuwo nga gali kakawuwo ye simanyi bakakyavaako bakasigalako omukulu bwe yafa amawulire gabanga jakaka wuwo kati nga tugenda saka jakaka wuwo jakaka wuwo ndeeta story zange abaana tebazizanya baba bazikuba nkokola kamera mbumbi kifaananyi si kirungi
namukwano we bamuyitanga Sara Nandawula simanyi wa yadda wa yalinga ku Super FM eyo nga jasoma amawulire ya reportinga walo kyali bamuyita Mavini awalo ne gayi bamuyita Beka Mulinde yagenda yali yava ku BBS nadda ku KTV abo bonna bakyali bange kati ngambuuza bana ngenda kukola nti omusajja yampadde omulimu naye ngenda gwegoba konze mwennyini gwe baguwadde nga tebangobye sina kamera okitegeera kino kyenkubulira Pastor Yiga yankwasa omulimu nanga nkuwadde TV yanga yakatandika signal testing emazeeko weeks 2 BBS na amawulire mugenda ku reporting amawulire mugende ninjagala BBS ebere ali agifuula y'amaanyi kati mba ndi abo batandika simanya kalondoozi nga bwengenda mu field nga baluli bambuuzanga kola ku TV ki nemba gamba BBS ene yakalondoozi kati ngeri nga likuze nga tokyegayirira nga bakwegayirira muntekeko ku BBS gwe TV ng'ekuze buli omu gw'osanga gama nentandika okukola mpola mpola nengulayo kakamera olwo kyali wange yampayo $300 awo nije buli kati saamusasula namuluma yampola $300 nangamba nze muddize mu wiiki emu nezimbula nije buli kati zambula sizirina namuluma ibula namuluma ali mu America akwata $, nze kate gwe okolera omugaga pate sisobola zimuwa zisizirina zijewa dira mu bisatu gozimanyi tuzileke mu dira muzimbuzi yabuze aloze sente ntono osegeera yadda mu America eyo bambi kyali wange nina atera okubeerayo nampayo kasente yampayo ne kamera endala okumanya nti iri yagigula n'agamba tokolera omugaga pate nampayo ne kamera endala sebo osegeera katika kamera omaze ogenda ku program kalondoozi kalondoozi nze saaliyo kalondoozi naye nga TV kye naliko yalina program yi kalondoozi nga y'amaanyi nze nali mujjako akawuuwo naye nga abaana bankuba ekikokola banna nga ndabika bubi kituufu nali ndabika bubi nga nyambala ebikootikooti nange singa nalinze ebiseera ebyo nali ngenda kukwesosola omuntu yennyini waliwo etya singa nalinze ebiseera ebyo nabeerera ku BBS nali ngenda kwesosola nga nange neegoba ku mulimu nali ndabika bubi nga nange bwe neesanga mu lukubo osookwegamba ddayo ewammwe omuntu atuuka n'agamba nange gadde etya nze nange nali neetya bwe nali nfaanana nga neesanga mu lukubo osookwegamba ddayo ewammwe kati olwatuuka eyo program nesooka n'ogivaako lwakola otya kati twatuuka jakako nadu batandika okunzikirizamu ne story bikigudde wani mwali mu segni bagita kigudde wani kwateka story katwale nga basanze bakubomu beekapa ngokakwatirawo era mu promo ya mawulire ago mwalingamu akasajja ke bakuwa n'agamba afande mukambwe oshageera aga mawulire walugayi wankuwa n'agamba afande mukambwe oshageera yali jakaka uwo kigudde wani nga osanga bamusabula embooko oli abadde abapaasi simana n'okwata kamera so netandikira mpolampola netuyiye obulamu mpolampola paka kati olwo mba ndi wa Pastor Yiga TV efuuse y'amaanyi awo kati olwo bwamakola TV MP waffe bagitanga Believe TV nsi kati nyenzo olaba wa Pastor Yiga tebazanya nnyo music gwe njagala ow'ekibuuka nenga kangende katolo bw'amaana omungamba ki negoba nengenda ku Believe TV ewayiga bali bampaatise $5,000 wakatolo bw'amasaafu naade ekikumi katolo wamanga naye mugezi kimanyi ekyo kati ahawe wave wakatolo wamanga akulumye tewasobola kuddayo ate ku BBS atatawo wagenda mugeri kati awo bwe nvaayo ntandika okulowooza ennyo mu biseera ebyo kuba eyo TV yali yakajja BBS eyo naye nga sina access bwe nnyingirayo kati ate Alani Cruise yaliyo kati nga mugamba nga Alani Cruise
Man TV yammwe y'amaanyi naye omuntu akoze atyo giyingira aladi nga ngamba kubala ntwali bakyali nga ngamba yalina sho gy'akola eyo ffe tuliko kati nga ngamba kyolina okukola kiri kimu tuyakuba nga tugenda nga mu masomero gwekwata content mulete bamu editing naye nja kuba nga njogera nti gwakoze atya gwamukoze gwamukutte nkugambye mba ndi awo netukola ebbanga nno nze nakolera BBS emyaka ng'ebiri nga siri mukozi waayo naye nga nkolera BBS tebamanyi nti nina mukozi naye nga nze manyi ndi mukozi content azanya ku TV wange nembagamba oyo nno nguzabikutte ebyo nti timuzanyirako era nagenda obinyumya luvannyuma ennyo nebagamba kale musajja gwe olwamala oyo content wayise emyaka ebiri bamala ne bakuyita ne bakapropose kati mba ndi awo ne baŋŋamba bagamba jangu mu office twogere ngende w'ekyala ng'olwo ntandikidde mu program bagiyitanga roundabout ngimanyi kati roundabout eyo nga ndipootinga ekitegeera wala wenyingira mu TV nze saapulaayinga kusaba nno omulungi nerora content we yakutunda ne ku YouTube nga gyetuli nno nga tutambuza nga amanya gye gali gatandise okuba nga gakola ki gakula kati ntuuka eyo ala nyaŋŋamba genda yolabe ala lyagamba siyinza kukolera wantu nga toliiwo genda yo kati nyingira ngamba kati ogenda kuba reportinga kino naye ng'olwedde mbadde mbikola kyebampitira okuŋŋamba mbadde nkikola nze sibaŋŋamba bugambi kuka mu office nenkitandika nkeera baddako yali interviewani omwana nga bamugamba ngenda kugenda ku live nga mbuuza ebibuuzo ku live ku TV show ya roundabout ntuuka nkwata kazinda TV ogimanyi manyi okukolera BBS kikitegeeza y'amaanyi manyi okukolera BBS eyo brand eyo nakwata akazindaalo naŋŋamba ogenda live ogenda kubeera butereevu TV manyi banasooka okubira maama wange excitement namugamba maama teekako ku TV ya BBS waliwo omukwano gwange alina byagera byatangamba mulabireko ate kati simanyi nateekako bali mu studio tugenda kwegatta ku DEVOSH ayina waali nabagenda okwogererako nabo awo my first time on BBS ne baŋŋamba stand by piri on air seconds bbiri nasooka nenoonya ekyokugera nekiyimbula nemala nenzira mu senses nentandika butereevu ku Terefayina eyaffe eya bulijjo singa omutwala kyokola kyamaanyi nnyo akawungeeza kasufu tuli ku program roundabout ne baŋŋamba omuvubuka ng'ayogera ono abantu ne baseemu omulundi ogusookedde ddala abazinga bamaze emyaka ng'emeka nga tebagendanga na ku mpewo nze najja ne bampa empewo nze nkugambye natuukirawo ne bampa empewo simanyi na lwaki bampa mpewo oba baali banneegobako ne basanga ndi wakabi nga bagamba nti tetwagala tugobe nga totegedde natuuka nensabula busabuzi nensabula olaba ebyo byali mukolo oyo ebyo byennyini oyo byali mukolo oyo ku mpewo bye nali nkola eyo nga mubantu era nkyabikola buli ku makya saawa 2:45 mba ku mpewo nga ndi ku reporting ez'okumakya mba ku mpewo okuva we nakwata omuzinda gwa BBS wenti ngutanzize mu liivu era ne wano ntera n'okukola nga ndi eno kuba kati batuwa equipment esimu ogirabe eriko kye bayita live unit nti nso setting up nenjogera nembawo ekifaananyi kiri mu Dubai nsobola kuba kati essaawa zino ndi mu liivu ndi mu kuwummula mukolere ku station ezibawo ku liivu ne muwummula ate si kuwummulira makindi mu kizungu yes si kukuba nnyo nze nkolera BBS Institute y'amaanyi kati omusajja nakozesa emyaka 10 towummulanga kweyadde ogenda kwekalangala n'okola emyaka 10 tofunangako ku liivu tofunangako ku holiday wano timbawo holiday wano mu Dubai ne mugenda muwummula ne kampani eziri eyo nga muweere mukozesa abaana mubayo ku liivu bawummule nze kati
Esaawa zino ndi mu leave ate BBS ekimanyi nti ndi mu leave nze kuwummula. Kati DEVOSH wamala emyaka ebiri egyo bakuwadde omulimu olwo Diana Nabatanzi afuuka batya mukwano gwo? Ate kati ekyo kiri obvious anti Diana Nabatanzi okufuuka mukwano gwange yatukolera show gye natandika okukola ku makya yali akola morning show ne Sayimu nga tafita n'abakujja nga ffe tukolako twatandika ffena morning show ne Diana Nabatanzi Sayimu Kawalaata nange okitegeera kati nga nze mbeera mu field bano babeera mu studio okitegeera ekyo kiri obvious okufuuka ate tukolera mu company emu BBS okitegeera Diana Nabatanzi Florence Nampijja bonna ebimyula byemulaba TV eriko ebyala ebisinga bw'otunulako bwoti ne batwogera bwogezi osookerako ng'apozinze nga gw'oli okwo tokyusa remote ekyana Nabatanzi nga kimanyi nga bwe kiti Nampijja oluyimirira lumu bw'ati nga yimiridde mu studio remote zonna muzitereka ne mulekako Terefayina. Naye era tubabanja kino ekintu aba BBS tulaba nga baani wateekako ettafaali nyinza obba kijja abo abakyala abo balayiki ba actress balungi nnyo bazanya nga ogamba ddala Florence azanya nnyo like skits obuyigiriza wamu naani noyo Diana Nabatanzi munaleetako batya obusobozi bwabwe obuteekako kwewuli Terefayina kwewuli kuliko gye bayita ba climax baguyita climax kuliko erinnya njerabidde omulala sawa 2 oba ez'ekiro waliwo akalala nva ku nsobeddwa waliwo akalala kalimu abawala batoototo basinga promise kwali ku BBS okitegeera mubeereko mugyekuumireko muli eno mu Dubai TV yiyo etuuka kati twastreaminganga ku Facebook kati nze okufuuka mukwano gwa Nabatanzi nga bw'ogambye wali ku station BBS CBS radio tuli mu kifo kyekimu okitegeera oyambuka bwambusi madaala nga kati ngenze ku CBS wano nzikiridde ngenda ku BBS ffenna tuli mu kifo kyaki era lebo jabbalaga ekifaananyi nga Katikkira neebaza emirimu ankutteko mu ngalaga wano yakavayo juza wiiki ndowooza ewedde nga neebaza emirimu kati omwana ali eyo ng'agamba naye nze njagala kubeera ng'oyo omwami nange njagala soma mawulire oyo omwana ali eyo ng'ali interesting genda osome va mu kwekubisa bw'oba olina chance nga basobola okuweerera n'osoma sigala mu ssomero osome buli kyoyagala ogenda kifuna va mu kwekubisa amayirungi gano genda bawana abayimbi basiba nabo nga bazunga nabo mu kibuga Kampala sima caayi w'enjaayi muve mu caayi w'enjaayi genda osome nene nsanga muganda we ng'ayimba caayi w'enjaayi nsimanyi nanywedde caayi w'enjaayi kuba empina oziwulira mu mugongo tagala kuzanyira ku bintu bya kusoma stay in school weekuume buvuka bujja kukyama manyi myaka gino girimba myaka gino gyaffe ng'okula girimba tolina bw'ogenda mugamba nti kino tokikola naye nga kyensaba kiri kimu sigala mu ssomero weekuume ojja fuuka n'okusinga DEVOSH kyali bw'oba oyagala kubeera munamawulire. Ndowooza omwana ali owulidde advice genda osome weekuume enkya ojja okubeera nga ye bw'oyagala okubeera kubanga naye yawaayo obudde bungi ate tumuwulidde n'agamba n'akolera TV emyaka 2 nga tebamumanyi ate kati afuuse ensonga zino ate nga ffe tumunoonya tukole ki tukulabe ate ambi toggwamu ssuubi tova ku kirooto oba ng'ayagala okubeera n'amawulire ate obeere nga ye mukwano tova ku kirooto ate olaba abaana waliwo batunuulira nnyo ssente naye sooka oleme otunuulira ssente sooka weesetinge bulungi we branding ne ssente zijja kuleeta zokka oba zijja kwekola ssente enoonyaanyirira bw'onooba nga tolabika bulungi tejja kukunoonya bw'oba nga tolabika bulungi ssente tejja kukunoonya tegeza sooka yeenyirize wenyirize weefeeko nze nagamba nali ku BBS nga ndabika bubi nga nange bwesanga mu lukunga nze neesanzeemu nsobola okwegoba ne ngamba genda ewammwe kati abatalina bakole batya kwefaako nvuka ate n'owunya nvuka n'okyuma kunaabako ndabikako obulungi ogenze saba mulimu mu ofiisi ogenze nina totegeerekeka oze bakuwadde otuuse ku reception bakuwadde ebyokulya you eat sire omala galya olwokuba osaba emmere n'omuntu anaakuwa omulimu asobola n'okugoba don't eat sire
bino bemulya noteekako emmere ku sowaani negegere eno olwokuba osanze mu ofiisi gyozoosa omulimu waliyo emmere noteekako esowaani netandika okuyiika ebbali bweti bwodi bweyiika eno ebbali ate oba otambula ogamba mukama wazo okukuba omulimu ntwalaako ate otuse emmotoka yo tandika muyimirire awo nsooke neetawuluze banakuba tya omulimu tugambe omanyi omwana like empisa ezo ziva waka kino ekintu tugenda kireetawo ekiti wamu n'abazadde tusengeke abaana baffe bulungi bayigirize empisa abavubuka bayiga okwefaako tuve ku bazadde abavubuka bayiga okwefa omuzadde ye omulimu ogwagukoze akuweredde osomye ogenze mu ssomero eddungi n'osoma ofunye omukisa osomye kati n'osigala ng'oli awo maleberebe teweefaako olowooza olina obwongo bungi bw'onootoka omuntu bajja kuwa omulimu nedda si buli asooka n'atumya watanga this gentleman alabika bulungi ayambala bulungi lubuka awunya bulungi ono ajja beera bu receptionist mulungi n'ogalaba mulimu gwa receptionist ozo oyambadde nga balunzi bankoko newe mbanze nkugoba nkugobereri tewagala bukyafu anti ono munnamawulire bunda kubanga tujja kusulawo tuweyo akasemba akonkludinge otwebalize ku bantu ab'ekumi n'erinnya lya channel yammwe ezzibu lyakwogera naye batya kati DX3 media tujja kweruma ennimi nga twogera ebigambo bwe bityo DX3 kati ojja kusangako DX3 nga tuli okwo twewa twogera linnya lya channel tuliroonya tetuliraba muba tujja kukoma ku DX3 kigwa kityaye bannaye DX3 ekitegeeza tuva wano mu Dubai DXB kitegeeza ki esi ye Dubai kati satu eyo etegeeza ki abakirimu muli basatu temwawukana kyano zaawula mugenda kwawukana nze mbabuulira kati sona nti oli ku kamera mugenda kwawukana n'oyo ali ku kamera nyogwe mulese edite waka nga buli omu atandise okukola kakyano ke nze mbadde ne kyano okumala emyaka egisoba nga 6 otegeera YouTube tebeezekawo okweza abantu emitwalo 2 begenda okweza ba YouTube nafuna award ya YouTube tebeezekawo otegeera naye bye tuyiseemu bingi twawukanye mana liko ne Alan Cruz nitwawukana ne buli omu naye tetwawukana mu bubi naye bamba mwawukana temwawukana mu bubi oli nsimana nagula kamera yange olina okwazikako sebo munno ku kamera ne bamba mwawukana bidibyo mbagamba biri ku record gwe mwenyini oli ngamba nti munna ate bwe ndikubuuza channel yetu olisoka ku ngamba manyi channel ebintu bya channel ebintu bya channel nga bizibu kwe biri ku record temukajjaamu ako oliddamu ka playing back nti omuya yangamba naye kyemba saa si kwawukana mukwatagane bulungi kyemukola musiike mbuwandiike nti eno TV twagigulawo DX3 nti kati ono alina percentage bweti ono afuna percentage bweti 30% egenda mu company nga tumaze okugabana awo mujja tambula mu maaso naye simanya yanguze eryanda lya kamera sibagambye bwemba mwawukana nze nagula eryanda lya kamera otegeera kino kibagamba gwe mu kisuubire bino channel zino zinenge jezigabamu sente ey'ekisiru YouTube egaba sente ey'ekisiru esobola okuwa miliyoni 4 otegeera naye nga mulimu kigukola ogukwa 4,000 nga tosasudde na musolo oli wako otudde otegeera nze nkubuulira mazima nze nsobola okutuula ewaka mu nnyumba nenkola rent kumpi wa mwaka mulamba ku YouTube otegeera ewaka content gwenkola nsobola okutuula ewaka nenkola content wange nga ndi waka sivuddeewo sivuze na mafuta gange kunoonya muntu mu ssaawa ezi 2 nenkola rent asobola okusasula omwaka otegeera so kati guno omulimu gwange gukyaliyo nga gusobola otugabira mu bintu n'abazungu batusasula tebatumanyi ffe esente eziva mu Ireland mu YouTube tebamanyi ne bwe baziwa naffe bwe baziwa temumanyi ani azituwa twebaza ki kati tugira tuzikozesa mu bintu by'ekisiru nga bazituwadde ojja kuzuuka nga bukedde nze mbabuulira byebyo omulami waffe ali ku DX3 media aba obasiibule mbasiibule niyo okutumira abantu bonna bali mu Mpombo African Restaurant bana bali mu kulya ekyemisana nengede wali seeka nengede abantu ab'enjawulo bali mu kulya ekyemisana wano oyitawo ko n'olya ku kyemisana
naye nga njogera bategeeza nti mubale kwanga mwekubidde ku channel bambi musubscribing mwongere okwagala channel eno mwongere okuyimirwa bino abaana bye bakola okitegeera naawe ayo gy'oli osobola okukola kino osobola okubeezaawo obulamu bwo ng'oyita mu bizinensi eringa eno naye kyonna mu byonna bakiyita kutandika okutandika oba otya naye mukumaliriza eyo ate n'omaliriza ng'oli omuwanguzi. Ebyo ebigambo byange okujjako okungoberera ku mikutu gyange egy'enjawulo ku Facebook DEVOSH MATOVU UG ojja kuba nfuna bulungi every morning ku BBS Terefayina Monday to Friday program sumulula essaawa ebeeremu paka 3 ez'okumakya tukuweereza program Saimu Kawalata Afi Powers nze ne Ssebunya. Then ku Instagram @DEVOSH MATOVU official, ku TikTok @DEVOSH MATOVU UG, YouTube Celebrity Track Extra UG kabona mawanga ekuba boda ku boda mbere bulungi nze mbatadde poze ngo nakyo ngamba boza okitani ani ebyo ye kyambuza abuza okwogera ani Fraction to Fraction ani Fraction yes Fraction gonna be a Fraction yeah she's a beautiful mchala mulungi nnyo aleka sanchi zudde nti emamba tenzira amazi gonywa ekituufu yeah guys abatulaba ku BBS Media mwebale kwekumirako ate namwe abali ku program yaffe gye bayita Bangobako show tabagana tugenda baletera aba celebrities omu tujja kibabagula in case oyagala sebugo oyagala okutuusaako mukwano so ogenda mu comment section tujja batumukuleetera alive nengo olunaku lwaleero tubadde ne DEVOSH MATOVU munamawuliire wa BBS Terefayina kati gobadde omwebuuzaani essaawa zino tuli naye mwebale kwekumira ku programu yaffe eyo era tugenda batusigala tubaleetera abantu batugamba baba osiibula abantu ng'olina omugenyi omuwako kahaaga n'omugamba nti kati kyewedde ogenda kunsiibula nga tekatuuse bulungi akomye mukubo yeah Bangobako show mwekumireko ali ku kamera yes omwami oyo director wange bamuyita Wilson Fronga ya kikwatagira mu ddala gomwana leo yagala kola edits video coverage oyagala ko kuba kifaananyi byonna omwami oyo abimalira ddala era nga okusobola okumutuukako ogenda musanga dagenda ku YouTube channel yako bagenda olabe no video enamba ze zigenda baziyitawo awo nga oyendagiro gyosobola okumufuna mwebale kutambula naffe mwebale likinga mwebale commentinga mwebale kuviewinga namwe abantu abali ku TikTok tubalabira ddala Instagram ne Facebook kyemukola kyamaanyi mwebale kolera ddala tubaagala nnyo mwekumireko kyabaleetera ebisingira ddala kama abankono